Fellow comrades, we must break the saying that if we want to hide anything from an African, put it in a book. Let me encourage all of you yet again to find pleasure in reading books as a way of expanding knowledge. There is little that happens in this world that has not been written down. I know that it is oftentimes difficult to read, but life is about challenging ourselves to do what we fear or hate, as long as it will help us move out of our comfort zone and make positive progress. You don't have to begin with very big volumes or books with complicated English. Every 6 months, God willing, I will be sharing some books I have found interesting and important for comrades to read. Let me know. Recommend some 10 books for all of you to read, especially within the next 6 months of this year. Animal Farm by George Orwell. The autobiography of Malcolm X and Alex Harry. Constitutional and Political History of Uganda, George W. Kanyehamba. Roots of Instability in Uganda, Samuel R. Karugire. Red Notes, Bill Browder. Betrayed by my leader, retired Major John Kazola. Another Fine Mess, America, Uganda, and the War on Terror, Helen Epstein. From Dictatorship to Democracy, Gene Sharp. The Correct Line, Uganda under Museveni, Olive Kobusinje. The Struggle for Freedom and Democracy Betrayed, Miriam Atembe. A blessed Sunday to you all. Ebyo ebigambo bya mukulembeze w'eggwanga lino omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogedde ng'agezaako okuzibula bannayuganda amaaso, ng'agezaako okubaagazisa mubeere abalabufu, mweyigirize omuze gw'okusoma ku bitabo, mumanye biki ebyakwekebwa mu bitabo. Musangulewo enjogera y'Abazungu egamba nti ng'oyagala okukweka omuddugavu ekintu ekyamagero kiteeke mu buwandiike. Kitegeeza nti weemanyiiza okusoma ebitabo obeera omumanyi asooka, omanyi ekyo abalala kye batamanyi. Kino kiba kikuyambako obutalekebwa mabega, kubanga omuntu asobola okulimba ekintu kyamanyidde ddala nti akikulimba wabula kuba akimanyi kiri mu kitabo ky'otettanira kusoma, naye ng'akugambye kijja kuba kiyamba ggwe okuyiga obeere ekyokulabirako eri abalala. Okusoma ebitabo nno kino tekikwetaagisa kuba nti nno olina buli kitabo. Osobola okugenda mu library ez'enjawulo, ebitabo bibeerayo, n'ofuna akatabo n'okasomamu. Bw'omala okukasomako ate n'okazzaayo. Si lwakuba nti olina kubeera ng'okuguze buguzi buli k'olina okusoma, kuba bangi bajja kwebuuza ssente zigenda okugula ebitabo byonna tunaazijjawa ebinaatuyamba okuyiga kye tutamanyi. Tekyetaagisa kuba na luzungu lungi okubeera omumanyi, kyetaagisa kukozesa bwongo n'oba ng'osobola okutegeera ekyo ekikugambiddwa, n'oba ng'okirinako obumanyirivu okusinga ku ebyo bye bakunyumiriza obunyumiriza. Kye kireetedde abantu abasinga okubeera emabega, kuba tugendera nnyo ku bye batunyumiriza naye nga tetubirinako mutwe n'amakulu, nga tetubimanyiiko, tetumanyi ensibuko yaabyo, nabisiibuse mu kitabo ki, ani yabiwandiika, ne tukyamuukirira olw'ebyo ebiba biguddewo. Ekyokulabirako kiringa naddala ffe bannayuganda wano, Constitution mulimu amateeka agalambika enfuga y'eggwanga, naye olw'okuba bangi tetugimanyi, tetufunanga budde bugisoma, batulimba nnyo. Y'ensonga lwaki bajja ne bagikyusa enkya n'eggulo nga bagamba ssemateeka abakkiriza okugikyusa, bakikyusiza mu mateeka, naye nga bateekamu bo ebibafevaringa ng'abantu, ebibayamba okubanywereza mu buyinza, kyokka nga tebinyigiriza bannansi be bakulembera. So singa naffe tuba tugimanyi Constitution eno tugirina mu mutwe, tumanyi obuwaayiro obwamu obugirimu, ate kiyinza okuyambako
obutamala gakkiriza buli kitugambibwa. Kale nno omukulu Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe omulonde ye asazeewo okutuzuukusa obwongo twekuumire ebitabo bituyambe okumanya ebyo bye tubadde tutamanyi, bitufuula abamanyi abasooka okusinga lwe tunaalinda okutubuulira obubuulizi ebiguddewo nga batubuulira twebuuza n'ebivuddewa. Ffe tutatwala budde kumanya kufaayo kunoonyereza kiri mu kitabo ki, ani yakiwandiika, yali ategeeza ki, ebyonna tubireka awo ffa. Kale n'olw'obubaka obwo omukulembeze bw'atuwadde bukulu nnyo eri ffe ababadde batamanyi, era tujja bugenderako. Tugenda kwewaayo tusomenga ku bitabo ebyo tubeere abakugu naffe mu bwongo bwaffe busobole okuzuukuka okuva gye bubadde bwebase.